kirungi nnyo kuba kitwongera n'okubeera nti abantu beeyongera okwagala eddiini yaabwe. Tubeebaza ndowooza mu'omukyasoose mu leediyo zonna ze tulina essatu z'obusiraamu okubeera nga muteekawo puroguramu ng'eno. Barakallahu fiikum. Era mugende mu maaso mweyongere kubanga baŋŋambye nti mulimu Qur'ani era nzize njiwulira mwinamu ne hadithi ne taarikhi. So kitegeeza nti awo mukutte walungi nnyo era munyweze okuba nga abawuliriza bonna bafunamu ne bategeera ebibuuzo ebyo bibayamba okutegeera eddiini yaabwe. Tubeebaza abasomesa okutwaliza wamu mwenna. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abateeremu baraka. Saagala kulwawo akaseera akasinga obungi njagala tukawe abayizi baffe bano babbingwa tulabe ate anaasinga insha Allah ta'ala mu bawanguzi bano. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Musangu katunyeze mwera pale FM petuli yonna gyosinzira okuba nga owuliriza tuli mu program ya final yansi 5 era nga obubaka obukulembedde bubadde bwa mugenyi mukulu nga bugulawo obutongole enteekateeka eno eya final yansi 5. Mukkirize bassebo ne bannyawo nti enteekateeka eno okutambula bannaffe bangi batukwatiddeko era abamu mu bo bannaffe abatawakkal travels abo nno nga batwala abantu Makka bakozesa omuliro wamu ne hijja era nga bagamba enteekateeka yamaze dde okuba nga eggwa ya 2026 mwenna banaakola hijja mubeere mugende nga mwewandiisa. Banna baffe abatwahira Islamic Center abo ne basomesa kuva ku Salomon Road gano ge mateeka agenda okugoberera ensiitaano eno. Abali mu audience tugenda basaba total silence. Omuntu bayinza omubuuza n'ekibuuzo ng'okimanyi kwogeza n'okiddamu nga tannakiddamu ono yafiirwa ali eno. Tugenda basaba mukuuma obuntu bulamu muleme kudda mu kibuuzo. Etteeka eddala oba siteeka bwe tugenda okugoberera ensiitaano eno tugenda sooka ne Quran ng'egenda twala obubonero 10. Omutendera ogusooka tulinawo omutendera ogwokubiri oba tuguyite buli musiitaani ebibuuzo 2 tumaliriza omutendera ogusooka. Omutendera ogwokubiri era buli muntu agenda buuzibwa ebibuuzo 2. Omuntu azzeemu ekibuuzo mu butuufu bwakyo obubonero bubeera 5 naye bw'ajuliza Quran oba hadith ayongerwako akabonero kamu. Omunno bw'abeera nga ekibuuzo kimulemye kati bino by'abasiitaani wekiba munno ekibuuzo kimulemye ng'oyagala okulonda okutwala obubonero obwo ofuna obubonero 2. Ate bw'obeera nga okironze n'okigwa era osalwako 2. Kati olonda nga weegendereza emitendera giri 3 ogusooka gwa Quran, ebibuuzo 2 omutendera ogusooka, ebibuuzo 2 omutendera ogwokubiri. Bw'oba towulidde osaba ne bakuddiramu ekibuuzo n'oyanukula bulungi ky'owulidde. Amannya Nakayiza Freda Mazzi ly'erinnya Mumbejja Freda. Abaffe 17 katunyeze mwera pale FM petuli kaseera kano bagenda kubanga